bana abasirikale b'ennatete zenneerezo okulipotinga statement. Wetu te ku police Nobat. Sisobola kwogera bulungi. Embeera iyi nebijja kuggwa. Naye batugambyeko nti Eddy Samusuza ye yakuloopyeko emisango badde gwogimanyiiko era lwaki wetu te ku police. If you have a little minutes. Anti wuliriza. Kenzo yekwese mu ba Chameleon baani emisango bagiri emeka tegeera. Tosobola gamba nti bijja kuggwa. Tubagambe Kenzo yasooka okuba omunene mu gavumenti ye. Tumanyi abanene abaali ab'amaanyi mu gavumenti ye. Tegeera. Bijja kuggwa tashi nze tewali kigambo kyenayo. Embiranye yammwe ne Kenzo otuuka okumu. Ripoti yajiba wana basirikale anyway. Sala kwogera bingi. Embiranye yammwe yonna eva ku kimutuuka okubanga mutuuse ku ekyo Nobat. Bintu bya kusharinga kasente. Embiranye yammwe no Nobat eva ku kimutuuka ku ekyo. Kenzo yali alemeseza abayimbi okuyimba kulaleza president. Yanze okubati kuba n'ekirwanyi sapaka ne bayimba. Kutegeera kati awomba na musango ki. Kutegeera tena president Museveni waffe si wa Kenzo yekka. Kutegeera kati okuba alina obusente buno bwabamu bw'abayimbi bakwata abasirikale olaba bava wano ne bagenda balikodinga statement embaali. Ate nga bebanneegambira n'okunneegambira. Kati zoboodera kimukomera nze yeerese. Sidde. Batugambye yakuloopya emisango 9. Kugina emisango 9 mulimu gw'ogamba nti kale kino nakikola. Batugambyeko nti yakuloopya emisango egiwera 9. Gyonna olaba mu 10 gy'etekera. Jono damu yangambye nninde kalina gwagenda. Bya Nobat si birungi yadde dakiika mukwano gwange. Akatambika olaba ku screen. Nobat babadde tebamuwerekera kugenda kutuula ku mmeeza kunywamu kikopo kya kyayi oba okuba nti bamusosootera oluvuutu lw'ettooke eriboobedde obulungi wamu nekiva ekiwooma okuzaama. Babadde bamutwala mu kkomera. Awolabira olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 Desemba mwana omulenzi Nobat omwa gwandiba nti gumuzaalidde eminene. Kubeddwa essimu ssaawa nga 8 nga Nobat ankubira n'aŋŋamba nti baamuyita ku poliisi era ng'ali mulaale. Bwe yazze eggulu n'agamba leero nkeera ku ki poliisi. Ne mugamba naye otegeezzaako mikwano gyo egiyinza okuyamba. N'aŋŋamba abakoze ki abategeezezzaako. Badde nnyina byenkola bwe bimaliriza zigagawera 8 kitundu awo 9 badde ntuuse wano. Bwe ntuuseewo abasirikale nga bali awo bamubuuza ne statement okuva ku makya abadde azikola kuba zibadde nnyingi. Omwami Eddy Samusuza yamuwaabira emisango 8. Emisango emeka? 8. Era nga fayiro ziri 8 ez'omuntu oyo omu. Omwami ow'ekitiibwa Chameleon yamuwaabira emisango 3. Ezo nazo fayiro ziri meka? Omukyala Tinatine naye n'amuwaabira omusango tutya? Omu. Kati okuva ku makya bwe bankubiridde ne wentuukidde ng'akyakola statement ku fayiro 11. Bigenze okuggwa nga batugamba basabako ku bintu bye. Sikala abadde mukambwe nnyo amukozeeko simanyi Nobat naye yamukuma. Naye abadde mukambwe nnyo era abadde musunguwavu. Tugezaako akwogerezeganya abaloyabi babaddewo n'abagamba sirika tokkirizibwa guno omusango munene nnyo nnyo. Era sagala muddeyo mwebuuze nti Nobat bamusibidde ki? Mwami Kenzo amuvunaana emisango 8 si byambu bino byenjogera mbirabyeko wali ku fayiro era akoze statement mmeka? 8. Bigambo bya Nalongo Kitone munywanyi wa Nobat bw'abadde annyonnyola embeera nga bw'ebadde. Essimu gye twatandise nayo aya mwana omulenzi amanyiddwa nga Nobat bw'abadde ayogerezeganyamu ne Tashabi ku ssimu ng'annyonnyola abasajja be babadde bamulidde ne Sekulya yenna olunaku olwaleero. Wendikondingidde emboozi eno nga ssaawa ziweze 4 n'ekitundu ez'ekiro ennaku z'omwezi 4 Desemba omwaka 2025. Ekitegeeza nti Nobat olwaleero asuze mu kkomera. Ebintu biganye. Amasimu gagakubye ne Sekukuba yenna oba gyonza ogamba agakubye n'agamalayo
naye nga mutaayi wange buteerere. Abakulu boolaba ku screen eddakiika eno kuliko Eddy Kenzo wamu ne Chameleon. Akatambi ako nako ka lwaleero babadde mu kafubo ak'amaanyi ennyo. Kati abalabye akatambi kano bagamba meeting y'okusiba Nobat Events wano ebadde etudde ne sekutuula yenna, Chameleon ne Edrisa Kenzo Msuuza. Olw'ensonga nti emisango egigguddwa ku Nobat Events olwaleero mulimu emisango 8 ekigambibwa nti gyagguddwawo Edrisa Kenzo Msuuza. At the same time ne kubaako era emisango oba omusango ogwaguddwawo Jose Chameleon. In fact Chameleon azaawoninga Nobat Events emirundi mingi. Chameleon ng'agamba Nobat ndi Nobat nvaamu tombeeramu nnyo. Ndowooza Nobat Events n'aba nti bikkiriza byeyitire bimuyite kuutwe n'aba nti tabiwadde maanyi. Kati nno Nobat Events bw'atyo bw'asuze mu kkomera olunaku olwaleero. Kati ebyo nga bigenda mu maaso, olutalo lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Kenzo Msuuza wamu ne Bebe lulabikanga terunnaba kubanga lukakkanamuko. Ababiri mu luzungu kye tugamba nti bad blood is still boiling between the two. Omukyala dancehall king, a king herself, Cinderella Sanyu yavuddeyo dda okubeera nga awa advice ababiri bano, wabula yagambye nti Edrisa Kenzo Msuuza yandigusaze ne sekusala yenna olw'ensonga nti Bebe mpologoma ya industry eno eruddewo nabwe ekityo yeetaaga okubanga eweebwa ekitiibwa, era olina okubanga toyina woyina kubanga olumba, olina okuba nti osalaasalamuko mu mbeera emu endala. Kalwa Kenzo ne Bebe lw'oluwulirako olulabako goloza ki bafaaki kati sikiri makati, so sibagamba nti nina facts, but one thing I know about leadership is that kiri impossible okusanyusa buli omu. That's what I know. There are certain situations Kenzo zabaamu nga nange ntuula ne mugamba sina magezi genkuwa because it's a very tight situation. Noba ng'olina show nga gogo bawadde obuvunanyizibwa osasula aba artist naye ng'olina ababedde abanene abakola ki abaleeta abantu eno ono omuto alina music owakabi naye nga kati budget eriwo ono munene yagirya. Yes, kati nga sirina we muyamba because eno omuto agenda agamba nze tebansasudde naye nga the truth is amasinyazi gono tugeetaaga much as nawe talent yo twagala giyimusa. So there are situations olina okukkiriza ze leader nti tosasanyusa buli omu nomala gatambula nakyo. So I can't sit here and judge Kenzo, so I'm judging. Don't you think nti oba luno olutalo oli wakati waabwe nti golabanga akatalotalo bakajja kuggwa buzibu bwa ssente bintu bya political gundi ki? I think the main complication right now is of course the connection to omunene and of course money, because the connection yomunene gye baagala ziba ssente, buli connection eba ssente. So issue eri awo, but nze ndoza after campaign kigenda kuggwa bijja kuggwa What will we do your campaign? After that will be about music. Ata obakwatagana bulungi nnyo. So it's just a thing eyawo market and there are two lions in the jungle obviously. And Kenzo agamba nti munnaye kwaffe tubadde tubiwulira mumbu naye yavudde Lucy n'agamba abasajja omusajja Bebe amulwana cause ffe tubadde tuwulira biwulire mu ngambo but he came out n'agamba agenda oyimba bajjako music bajjako microphone ye yennyini yabyogera. I would say on my side Kenzo ategeera akole ebyayagala naye bw'obuuza nze kwanza atudde wano, respect the lion you found in the jungle and you'll get everything you want. Ajja kuwa buli kimu kye weetaaga because yo gundi empologoma gy'osanzeewo eri enywa si nti enjala egiruma no gyo kyeyeetaaga just respect. Bw'oba oyitawo mu bongeeko nti mwana nze ku kaalo okitegeera nze gundi introduce yourself ajja kuleka oyitewo obuzibu okujja mu jjango ye gy'abaddemu emyaka newefuula owakabi nnyo nti omuyiseeko nga tobuuza ku kyamaani okitegera kye ŋŋamba. And that's the thing, respect the lion you found in the jungle and the lion will let you have everything you want. Ekyo kyokka. Embeera wakati wa Bebe wamu ne Edrisa Kenzo Msuuza bwetyo bwekyayimiridde gye buvuddeko. Eddy Kenzo yagambye nti Bebe wamu ne ttiimu ye bandibanga be bali emabega w'ebyo ebimukolebwa okuli okubeera nga ali ku stage emiziki ne gijjibwako n'okubeera nti bannamawulire
abasubscribinga ku Gagamel tebagala kubanga bakola interviews ku Eddy Kenzo lwatuko okwogera bajjawo kamera zaabwe wabula wakati ng'ebyo bigenda mu maaso mu wiiki eno yennyini gye tuli mu kubanga tutambuliramu mukwano gwange gravity y'omutujju naye kennyini yalozezza ku bukaawu obwekyo Edrisa Kenzo Msuuza kyabadde ng'ayogerako enkya n'eggulo ntegeeza ekya sound omubi bagamba bajjako bya Kenzo kati ngebe bino bifu edda nino dipostinga bajirako Kenzo sound bajirako Kenzo sound hano bijo Kenzo yema mba mujirako sound kane gravity uya ayomba sound yemu chimchankara na dipostinga still nga tukyali mu kampu y'abayimbi bano abasubscribinga ku NRM oba abaginoonyeza akalulu mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizomanizo ne gye buli eno akyalemeddeko wakati ng'afeffettera President Museveni akalulu mu campaigns oba campaign trail gye batambulirako akyalemeddeko agamba nti Palaso mu mbeera yonna ayinotiikinga baasi anotiikinga omusajja ow'ekikoofu era Palaso wadamu eniyo pe atuma ku balote ogambye otya Palaso bagamba Dorimu eniyo pe wotoka ku balote you know what to do obuleza aliyemisikeeni neibawande ku balote you know what to do Chameleon of course you already know what to do nange senyina I know what to do asembayo ndowooza Sandra Teta Oh, that is Wizomanizo. Kale awo nga tuvuddewo omwaka 2025 tulabika tutandise okuguzingako olwalisi zitandise okubanga zimeruka. Uganda Top Artist of the Year 2025 Spotify Wrapped Up. Liste emaze okubanga efuluma ey'omukutu gubeerako music w'abantu si bannayuganda bokka wabula ba artist mu nsi yonna oba okwetolera awamu. Otudda ku Africa Uganda in Focus abayimbi abataano bagambye abasinze mwana mulenzi Joshua Baraka gwolaba ku screen ateereddwa ku listi eyo mu kifo ekiddako mwana mulenzi amanyiddwa nga Elijah Kitaka n'ateebwa ku namba 2 okusinziira ku mukutu guno ogwa Spotify abayimbi abasinze okuba nti bakuba omuziki omwaka ogwa 2025 mu kifo ekiddako bataddewo mwana muwala amanyiddwa nga Azawi ani yatonda malayika oh no that means Swag 7 is really doing really great. Elijah Kitaka Swang's Avenue wali mu kifo ekyokubiri Joshua Baraka I don't know which management etwala mwana mulenzi oyo but okimanyi bulungi nti ekintu akikuba ku international. Number 1 Joshua Baraka, number 2 Elijah Kitaka, number 3 Azawi, then muchokuna Vinka. And automatically Vinka comes from Swang's Avenue. So Spotify era etadde Vinka mu kifo ekyokuna muba artist abataano abasinze okusinzira ku Spotify omwaka guno ogwa 2025. Then mu kifo ekiddako mwana mulenzi gwe bataddewo and that could be the 5th place. That is none other than Mansour Semanda mwana mulenzi amanyiddwa nga King Saha. So bw'obanga obadde oyagala kumanya listing nga bwetambudde ey'abayimbi abataano okusinziira ku Spotify omwaka 2025 nkukakasa bukakasa nti toyina kyomanja ebintu bwe bityo we bitambudde omwaka guno. Kale away from there eyo tuveyo kale ku screen gwolaba oba abagalana bolaba kuliko mwana mulenzi Kabako wamu n'ekyebeikye ekikyala ekirungi okuzaama ekimanyiddwa nga Kidumna. Olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ga Dumna mwana mulenzi Kabako ssebo wadde omusajja wakubuukabuuka naye akutte peeni n'olupapula n'awandiika ebbankaluwa ng'agiweereza Dumna. Mwebaze olw'omukwano gwamibisse ebbanga lyonna okutuuka we tutuuse wano.
Come on, when the universe brought us together, it was the best thing that's ever happened to me. Wishing you the most wonderful birthday yet. I fall deeper in love with you every day. Your beauty is unmatched and I'm the luckiest person on the planet. Happy birthday, sweetheart. Nobody on earth can make me feel the way you do. I love you today and always. Happy birthday. Our love grows stronger every day and for that I'm forever grateful. Bubaka bwa mukwano. Bubadde buwanvuyirivu osobola okubanga obunoonyako ku mutimbagano mwana mulenzi Kabaka agamba nti omukwano dumuna gwamutiirisiza oba gwamufukirira naye yaludde okuba nti agulaba mu line efaananako bw'eti omukwano gwange kalekekamu bwe tuba nga tuvuddewo omukyala golaba ku screen eddakiika eno amanyiddwa nga Shanita Namuyimbwa Bad Black agamba nti we bujjaawo agenda mu byuma bamusaleko ekibutobuto bamuggyeko bwe bati olubuto lubabeeko engeri gye balukolamu gye bayita kyewandise tamitak then bamukole ne liposuction waliwo procedure eyo bakola babaako engeri gye bakugiraagira omubiri ne bagutereeza era agambe you see my recent pics because I don't want to delete them after tamitak and lipo got 1 month left to go. Sagan refused to work on me before 6 months postpartum. So, Bad Black agamba nti agenda bamukyusa otumwa bamukyusa olubuto luno balusaleko ekinyamanyama babeeko engeri gye bamusitulamu bati ku screen gwolaba oyo nno mwana muwala amanyiddwa nga Michelle ono muwala wa Desire Luziunda yabadde naye celebrating a birthday. I saw a very beautiful message from the mother to her, and that is Desire Luzinda. Yawandiise obubaka ku bankaluwa nabuweereza muwala we amanyiddwa nga Michelle. Happy birthday to my womb opener, Michelle. The joy you bring to my life is immeasurable. Watching you growing through the best version of yourself, a CEO of Body Aid Temple, and many more things to come is the best answered prayer. I love you. Desire Luzinda ngagamba nti ayagaliza amazaalibwa amalungi omwana omuwala ono yamuggula enda oba omuggula nda. Michelle amugamba nti amuleetera essanyu ly'amaanyi nnyo eritasobola na kubanga lipimibwa. Agamba nti okumulaba nga akula kye kintu kyasinze okubanga yenyumiriza ye nga Desire Luzinda era n'agamba nti muwala we okumanya akuze kati CEO mulamba owa Body Aid by Temple n'abanga amwagaliza ebirungi bingi ebijja mu maaso era agamba nti omwana omuwala ono ze ssaala ze ezaddibwamu. As we are getting out of here, there is a noble cause. Mwana mulenzi gwolaba ku screen amanyiddwa nga Jaden erinnya limusinga okubanga mukozesa oba muyite Kayanja Timothy anoonya emitwalo gya $4.5 okulaba nti bamutwala bamukoleko transplant oba gyoyinza okuyita marrow transplant obusomyo basobole okubanga babaako engeri gye bamulongoosa. Musajja wattu yazaalibwa nga ayina obulwadde obwo oba embeera ya sickle cell nabwe kituuse ekiseera nga yeetaaga okutwalibwa ajjanjabwe wekiba nti wakufuna obulamu. So $4.5 ejja do gye ginoonyezebwa oba olina kyolina. Black Sugar akugamba. So hello guys, olunaku olwaleero amawulire si malungi. I'm not feeling well. Nabagamba I only record these videos bweziti in case ekintu kinkutteko nga wallahi bilayi tala kyetaagisa eddoboozi lyange. Olwaleero omulanga ngenda kuba gwa Jaden omwagala w'abangi mukwano gwaffe mukwano gwange. Me I'm specifically a very close friend. He's been a workmate. Tutuula ne tukola akantu naye and he's yeah, mubadde munyumirwa analysis we ne jokes ze zabadde akola ku internet oba mubinyumirwa until now. So he's a sick-old patient nga wetwogerera yeetaaga bone marrow transplant ng'eteeberezebwa okuba nga yeetaaga $3 ejja $. Okitegedde bino yabyogedde ali mu interview ne Zubeda wabula already waliwo ne GoFund page. Okitegeera waliwo already ne GoFund page. So bannaye tukwatire wamu byonna kye tusobola tumuyambeko because he says omusawo yamwadde emyezi 3 nga mulamu. Emyezi 3 nga mulamu. So whoever has any help and you can help that boy,
he really needs this money ASAP so that he has the surgery going on, so that we don't lose a brother ngate wetuli ukitegeera kino. Today it's him, tomorrow it could be somebody else. We need to come out and stand with him. Jaden, I stand with you, we stand with you. We are here as much as you need us. Aye twagala okitegeera nti toli wekka n'olwekyo naawe ali eyo. Jaden gwabadde anyumira, gwobadde ng'onyumirwa emboozi ye, obinyumirwa na guno gwaka, bw'okalaba kakusanyusa, bambi ke kaseera tumuviireyo with anything we have tubenga tumuyamba. Quick recovery Jaden, we stand with you. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Eddy omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Eddy omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Eddy omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.